March mwezi gwali gwa mukaaga nina video gye nasobola okubeera nga tebakolera era nga video eyo yali ekwatagana ku ddwaliro eriri mu kubeera nga terizimbibwa saidi z'eri e Magere era nga eddwaliro lino nasobola okubeera nga tembawa ku ebyo ebitinitini ebirikwatako. Eddwaliro lino ly'amaanyi nnyo, liri mu sectors ez'enjawulo nnyingi nnyo era nga eddwaliro lino bwe linaaba liwedde bulungi nnyo kigambibwa mbu n'abasawo lijja kubeera nga temunnange libasomesa era nga bwe banaaba bamaze okubeera nga tebasoma bajja kubeera nga tebabawa n'emirimu wenyini ku ddwaliro. Eddwaliro lino nkutegeezeza lisangibwa saidi wali e Magere era nga waliwo ebiri mu kubeera nga tebitambula. Mbu enswera z'omunda eyo zigamba mbu eddwaliro lino munnange mbu lirimu omukono gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ye nga ye tanaba kubeera nga avaayo kubeera nga temunnange yeegaana ensonga eno oba avaayo kubeera nga akkiriza ensonga eno olw'ensonga nti ebintu bye muzenga mu birabo engeri gy'azzenga abikwasaganyaamu ebintu bimala kubeera nga tebiggwa najja n'abakuba surprise naga nti kati ekintu ekyo kyemulabaawo nze nakikola. So ebiri mu kubeera nga tebitambula eyo eddwaliro lino lyazimbibwa oba liri mu kubeera nga terizimbibwa omukulu ono mbwera alitaddemu essente empya n'enkadde era nga gyevuddeko omukulu akulira Kyaddondo East omukulembeze saidi zeeyo yavaayo nabeera nga ate munange alitulambuza era nga okulambuza kuno yali akiikiridde omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu era ndowooza gwatasobola kubeera nga ate olaba video ngenda kubeera nga ate njikuddiramu awo njikuterewo tubeere nga tetuddamu okulambula eddwaliro lino. Awo no ngenda okusabira genda wasawo mu comment section teekawo endowooza gwolowooza ki ku ddwaliro lino liri mu kubeera nga terizimbibwa era nga abantu b'enjawulo bakyeyongera okubeera nga temunange bagenda okulambula eddwaliro lino naye nga buli alituukako ekyamazima kiri nti avaawo anyeenya mutwe nga yeewuunya tekinologiya omupya asobodde okubeera nga temunange ateekebwa ku ddwaliro. So kabeere nga tekuterawo akatambi kano tusobole okubeera nga tetumanya ki ekigenda mu maaso saidi zeeyo sako n'obutabbe bulala bungi nnyo likinga sharingako abala comment section ezobeera open wansi awo tekigenda kubeera nga te osulawo endowooza tuli ne Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu ku bustika ziyitawo obeera nga tomunoonyako ajja kubeera nga takulombera edduwa era buli kimu kijja kubeera nga tekitambulira ddala bulungi nnyo. Masavu Merere saidi endala Habibu Airport Pickup ng'oli mu nteekateeka y'okubeera nga tokoma mu ggwanga lyattu Uganda naye nga bibuuza ani ayinza okubeera nga te akukima ku kisaawe n'okutuusa yonna gye wandiyagadde okubeera nga ate otuka ate mu budde nabo we bali nnyo. Enamba z'essimu wansi awo ku bustika subscribinga oleme kubeera nga tusobwa mawulire ekikabo ekitya ate mu budde nkomawo n'ensonga endala nnyingi nnyo temubaawo. Yes. Patients. And inpatient also, but yeah, outpatient here. Yeah.
God has made you work a wonderful thing here. Amen. His name may be praised. Amen. Amen. Okay. Mm-hmm. Kesent. Ihara w'imbazi. Mbazi na. Has a one Sure. Yeah. Climate controlled. Air, enough air. I think this is enough. Can tie. Now you hang good. Tá. Andamos eu lá. Yeah, we shall try and use what we can. Or why you bring those small ones? So here, when they come, this is the reception. We receive them from here, and then they are making any point payments. They come this way. They are going to the lab. They go to the next window. There is a pharmacy and then the lab on that. Pharmacy. It's the room to the labs. Yes. Yes. So, waliwo bafunye eddagala labo testing And then the other outside is a canteen where we provide. Then this side, the one of our doctors. So, yeah, they are several. Walabira omusawo doctor. Oba otuuse abasawo ba doctors babeera mu rooms. Then this side are the delivery room. Delivery together. Gye bazaalira. Awabakyala. Abakyala. Zibanga theaters. Yes. Oba theaters. And we go further this side. I forgot to share there. There is a smaller lift where we came from. Lift. Now, waliwo lift nono eddwaliro liri wano Magere mu Lukagwe wa Mpeewo wano mu Kyaddondo East Constituency
getwaliriza ennyo tuli basabye. So you are asking about the theater is this side. The other is the delivery, and this is the theater. Theater. Gye balongoosereza. Nga wanene nnyo. Ruba emanene bwetyo. Zo zonna tuli mu theater. Gye balongoosereza siteeka tulabye nga mirundi ebiri then nansi bali wano. Ate tukyali ku fulo emu yokka. Ziri fulo zokka nnya. Ndio pipe nga nyingi zitambuza network, amasanyalaze. Today, could be made from each other. Kati bw'oba tokosera lifuti oyita wano tanka katambuza n'omugaali. Make sure it is not, it is safe. Yeah. Obwedda tuli ku fresh so osobola okozesa amadaala lifuti oba kano kayisa kutya muzungu Around. ati olaba ebweru yonna waliwo eka 3 awo ate nga zikyagazibwa naye no tuli ku mukolo ogw'okusaba omanyi bagiveopa baffe balimu enkola y'okusaba buli levo ketukola kitutuuka naye nga tubadde nabo okuba bwe batandika era nga omupaka wa palamenti nga bakulembeze tuwagira era twaliza nnyo projekiti eno tubadde nabo okuba bwe bava ku buli levo nga bagaka tusabeko kati oba twakasaba emirundi emeka ku projekiti eno mingiko naye nga katonda abadde ayamikola era akyayanikola tuli First floor, which is entirely the women wing. first floor yabakyala yonna. So when oil high dependency, kati high dependence because mugala kiki abana abenkizo abetaka okufibwako ennyo eyawukaneta ne ICU Bali mu mbeera embi eno high dependence unit tulako ne ICU intensive eri gekano mu luzungu kati bano abali mubeera kati eno intensive care unit mu ddwaliro lyaffe lino eri wano ate batuga nti fulani yona which is general ward 1. kati mu wodi esooka It's a shared ward. It's a shared ward. You know what the word? General ward 1. And then we left our lift there and the staircases, and then we have the general ward 2. So, level is talking about child or the soccer and then there could be the general ward. Then the board, the building area. It is self-contained. And then we put the sign there, no? And we made a private rooms. Abagala private rooms. Bagizingira nene n'ekinaabiro nene ddala banywera ddala n'ekinaabiro kati zozona private rooms eziriza kutemundi ezawa naye nga zozaza abakyala so mwakoze nga abakyala ne woodi zaabwe ziba private era ziri zokka nonga nyingi nnyo kiri kyabulaba kigenda mu maaso tuze kusaba tusabira ddwaliro tugende mu maaso nga bulijjo leka tusange omukolo
Kati zona private. All these are private rooms. Yona floor y'abakyala. Kati Yes. abasajja. Abasajja tukyagenda. Then ziri Ayinza okubuuza muzimbisa ebyuma bino bigumu. kubanga tugenda birekawo n'abaana baffe nabo ne babirekawo. So these are the same private rooms where two people can share. One will be here and another will be Yo semi private era akasenge kawulamu sikadeni. Abantu yeno then their toilets are here. Yeah. ne toilet bwe wayira ye. Yes. Ate nga bali wamu. Yes. So kati tugenda kutoweddako ey'abaana. Ey'abaana similar setting. Setting ye kati floor eddako y'abaana neefaanagana. Ebyo n'ebiriko ate y'abaami. Yeddako. Tuli wano dwaliro lyaffe lino pyaddala ekyazimbibwa tubadde tubalaga stage by stage okuva we lyatandika era nyongera okutobaza bonna abalivujjirira naddala okuva ebweru w'eggwanga okuba nti batuzinga ekitundu kyaffe kino okutwala eddwaliro lino erigenda okuyamba abantu beno n'abantu ba Uganda bonna. Kati olaba nti baliwo eddala obudde okuva oba litandika paka olwaleero naye nga mu byonna ebyobujjanjabi sooka yakisambeerakitako okuwagira naddala buli musingirwamu avayo neefos ziyamba byobujjanjabi olengera nti setting up yemu kale nowodi yaki Eno y'abaana. fulo yona y'abaana Naye nga byebirimu ebibadde wansi. era bifaanagana ng'ebadde wansi. But only for children. Then floor endala gye tuddako ey'abaami. Y'abaami naye kati newe tukoma awo newe tukka wansi okulaba kulaga architecture nga bweri wansi eddwaliro lirina kuba lya fulomeka Floor ziri nnya. fulo nnya. Olaba Wano wekikoma. lina kubeera ya fulo wannya batugambye kati ate Floor esookerwako wansi wetwaniriza abantu. Triad floor ey'okubiri y'abakyala, floor gye tuliko kati y'abaana, floor eddako y'abaami, then floor esemberayo ddala ye offices ne private wing ne VIP wing. kati capacity eddwaliro etagetinga kuba n'abantu nga bameka. Ebitanda 160. So eddwaliro batagetinga ebitanda 160 160 beds bed capacity. Ate obujjanjabi areas z'obujjanjabi areas z'obujjanjabi mainly internal medicine. Mainly internal medicine, but will also not be stopped from doing the other general illnesses, because what we are bringing closer is making healthcare available to patients who are living in between Mulago and taking a distance to go as far as Nagarama. So that's why we are bringing a middle ground so that you can basembeza eddwaliro atasobodde tuuka Mulago ng'asobola ofuna obujjanjabi bwonna bwe yanonyeza e Mulago wano. Twasoose wansi n'olaba x-ray unit, radiology, ebintu babitya mu Luganda obufaananyi okwekenneenya kuba waliyo x-ray waliyo naki CT scan mammography batugambye nti mubiri ebikebera naddala kansa w'abakyala omu mabeere. kakati nolaba nti
waliwo wansi watuukibwa floor number Then this side where Chelsea Nyonyode is our emergency. Emergency. Others are entering through the other side, but then the emergency places. Olengera compound eri wagazi aba emergency batoka ku gate wano dole pande. Hinga is developed and also designing the hospital. And the founder of the name Hinga is a capital. It's a capital investment. So, that utility. Kati tugenze ku emergency area omuntu batukewa ambulance ngerese accident yeah they enter through here so that they are not entering through the other so this is the emergency unit. The emergency Kati wano wetuliwe wano. Emergency entrance ayingidde. This is the main entrance and this is the emergency entrance. Eita wansi wansiza waliwo kagonda akabalinga. Yes. Eita one. Yeah. So this is the main entrance which is down there. The wide. Kati tubadde wano. Ate kati sawa zino tuli mu kufinga wano. Eseza tuli kati ku top. Yeah, tuli ku top. Then tusembeyo wali wagwe tugenda okutuuza tanks. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.